Waliwo olukwe olugwiriddwamu olwa General Kaguta Museveni ne gavumenti ye lubadde lupangiddwa kakati nate ebigambo ebasobyeko kale katubifune. Uganda akanyomonyoma muyina kangi ne mujja kumala kufiira mu bintu bino. Nina ebintu bibiri bengenda basomesa olwa really very crucial. Bulijjo basomesa ethnic cleansing oba silent genocide. Olwayo ngenda basomesa akona ekigambo kye bayita economic genocide. Bulijjo basomesa ekigambo kye bayita ethnic cleansing oba silent genocide. Ngenda basomesa kye bayita economic genocide. Kati kansoko wano mu ethnic cleansing oba silent genocide erietya. Okugema abaana ba mubasi bakakukyagenda mu maaso masomero gonna era nga amasomero gonna agasinga obungi agali mu Kampala, Mukono, Wakiso n'ebitundu ebirala gayisizza dda ebiragiro bibakuntumye eri abazadde. Ebiwandiiko bye nasobodde okulabako gwoba oli musomesa oba oli muzadde ng'olina omwana ku Winston Day and Boarding Primary School PO Box 256 ng'olina omwana ku Winston Day and Boarding Primary School PO Box 25629 Kampala nga nessimu eri 03932174146 nga olinayo omwana bayisiza samanzi ezikola abaana bammwe ebintu bino wammanga ebintu bye bino wano nze sikola sikuina information nga sigiinaako bujulizi sikola information nga sigiinaako bujulizi wulira bagambye bati date 12 November 2024 to all parents stroke guardians Integrated Children Health Day stroke catch up with vaccination activities. As you may be aware, the Minister of Health conducted annual Integrated Child Health Days. During this period, various maternal and child health services are provided, including the following. Ulira bulungi nnyo gomuzadde. Routine immunization against measles at the age of 5 to 9. Bagambye bati nti ekitongole ekikwasaganya ebyobulamu mu ggwanga mu nkola yakyo ey'okuyita n'okuteekerateekera okulaba nti bagezaako nnyo okwewala ebirwadde binnamuzisa eri abaana mu nkola eno balagidde amasomero gonna gatandika okubanga gakola ebintu bino byengendo basomera wammanga. Ekisooka kigambe the routine immunization against measles age 5-9 nti okugema okwekikungo nga kugenda kulewa mu ssomero lino ssomero limu nembaga byonna bikolebwa okugema measles wakati w'emyaka 5 ku 9 ne bakugamba cervical cancer vaccination age 10 up to kati wali okulya n'okukomba essowaani. Nzize mbagamba ekiggala abaana abawala okuva ku myaka 10 ng'abakuba empiso mbu egema kansa w'omwa nnabaana. Eno mutegema kansa w'omwa gwa nnabaana wabula eziba nnabaana. Do you copy that? Omuzadde oli waka omwala wamuggala nnabaana kino bagezako kendeeza nnamba y'abaana bammwe mu Buganda nkiddemu okiwulire. Cervical cancer vaccination mbu bagema kansa w'omwa kati omwana w'emyaka 10 abamu ku myaka 10 baba tebannazza mukono mabega. Munfune bulungi manyi ndi mukambwe nnyo ku nsonga ezikwatagana ku baana bano ba innocent abatalina adde ekizibu kye bamanyi mu nsi. Gwe omusomesa Dr. Ruth Acheng Dana Atwine Genetic Kemba bazi Museveni omwana myaka 10 innocent girl tanazza mukono mabega tannafuna kikolwa kyonna kyakubakulu kwegatta n'amabeere tegannafuuyirira kuba eriyo abaana balaofuuyira amabeere omukubye empiso mbwe eziiza kansa omunaba yamufuna ddi era kikyoziyiza gwe baali bakubyeko empiso ekoziyiza. Lwaki abaana mbakolera ettimu muggale n'abaana? Sekadama
oba oli muganda lwalinnya nze ndi muganda owaddala taliko kibuuzo Sekadaama nkuddamu okuzza emikono bwe tukumanyi va ku channel ogenda nze nakuwa abantu abeeyita baganda manya mwekati lyaba kati nakikyusizaamu oba kanki baganda olwaleero kati tukyabayita nti gundi sime munyalwa oyo muganda linnya muganda lwalinnya abaganda abakosa amanya bangi kati sikyataga nti banyalwa nja bagamba kimu nti oyo muganda lwalinnya kubanga amanya bageetumye yenjogera empya kati gye nagguddewo muganda lwalinya naye kankuyambe nti oli wankyukakyuka okuzza omukono emabega mu baana ab'obuwala mwanattu kwe kugenda mu nsonga zaabwe ez'ekikyala bamwe kimuyita omwezi. Do you copy that? Sekadaama njagala owandiika message wano nti okitegedde ngende ku nsonga saagala kuleka muntu nga tategedde. Sekadaama wandika message enkunyonyodde okitegedde wano nveewo ngende sitera nnyo okusoma message leero njagadde nkusomera message ngitegeere otegedde njagala wandike nti ntegedde. Alright, katugenze maaso kyembadde njagala nze nakugamba nsobola okukwasaganya mu luganda lwange nenkukola kyenjagala nga totegedde naye nga ate abategedde bategedde kyenkukoze kati okitegedde bulungi. Kati namba 2 mugitege tugenze ku namba 3. Namba 3 esoma tetanus vaccination age 14 to 15. Namba 4 esoma deworming age from 5 to 14. Vitamin A administration age 6 months to 5 years. A team from KCCA Kawempe Division and the Health Department will visit our schools Thursday, 14th November 2024 to offer those services. We kindly request that you consent for your children to receive those health services. Return it the class teacher upon the arrival. Thank you for your cooperation. Yours sincerely, Lubogo Stephen Headmaster. Kati Mr. Lubogo musajja omuganda. Simanyi oli muganda walinnya oli muganda lwa bulombolombo na nnono oba oli muganda wa wow. Essimu ya Dimansi bawe eri 0782 21 09 28 Headmaster Stephen Lugolobi Headmaster wa Winston Day and Boarding Primary School. Eno just copy yaga amasomero gonna agawereddwa ebiragiro okusibaga abaana bammwe mu ngeri yonna esoboka. So abaana gamba nze sina kye mbakoledde mu nsi muno munaamanya buli kimu kibagambye ekyo bakiyita silent genocide egenda mu maaso mu ggwanga nga temutegedde naye ebisigadde muli nsasula mumanyi kye mulimpa. Alright, kati tugenze mu forensics one. Njagala mumpulirize bulungi nnyo. Tugenze mu forensics one. Forensics aluwa okusookera ajera okubaza mwenda ba comrade abali ku social media bakola emirimu gy'okwogera mwe bali nnyo balire ddala naye ebiseera bisinga mbaga nti wandikola ekintu okulumya omuntu wautu nowunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Abasajja bonna bolaba balumba President Robert Kyagulanyi Ssentamu wattu balina ebizibu bingi era bakolera ku mudumu gwa mmundu naye bagamba obanga ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akuzza. Mwana musajja mukulu Moses Sali azze n'ayogera oyo ne muleka kuba mutamwamuwadde budde. Mwana musajja mukulu Wambuyi Gravity bwe yazze n'ayogera ne muleka temwamuwadde budde. N'abala bagenda kujja bangi bagenda kujja kuba abasindise mukola mulimu ki kusinzira ku kibalabye. Njagala mbawe trick omuntu omanya nti Windows ze tezikola bulungi nnyo nga ne bwayogera takola mawulire temumuwa budde. Temumuwa budde kati nga mukulu Moses Sali. Mukulu Moses Sali Windows tezikola. Ya kati temumuwa nnyo budde mulekaawo. Kuba yalimu okutegera nti omuntu waakuleka n'avaawo. Kati
waliwo omusajja Pastor Aloysius Niyonzimana Bugingo. Niyonzimana Bugingo ono mu myaka egyedda yali abuulira enjiri era ng'alina amafuta. Naye Niyonzimana ono jagenze nga ayika Windows nga bamukozesa emirimu emikyamu. Jejiruwa. First and foremost, njala bagamba nga temonna njagala omuntu njala mulumbire mu phase nga mutegedde kizibu kikyalina. Njala soka kibategeeza. Bugingo yayidda abulako majani kunywebwa. Lwaki? Bw'obanga owulira enjogera y'omuntu kye tuyita tone of the language, olulimi lw'akozesa nga lukawufu, n'omuntu wali mu nnaku kye tuyita sadness, waliwo sadness tone. Kati Bugingo message yasemye ofuma yabadde ng'eri sad, omuntu walina ekintu ekimuluma kimu ku mutima ntasobola kyogera naye nga kimutuddemu. Kankibagambe, Bugingo ayidde abulako majani. Omanyi enkima gyekoma okulinnya emiti gyekoma okwanika obwere bwayo. Omusajja ono ayidde bambi ali ku pressure. Ekisookera ddala yeeralikira olunaku bwe lulikya ne bategeera nti Pentagon tegenda kuzimbibwa teriiwo. Ekyo akyeraliikirira nnyo. Bugingo kesi yali kyadde gyeri tevangawo. Bugingo kesi yendi okufiira ku church. Noza mbiwulidde bulungi olukwe oluteekeddwa General Kaguta Museveni n'abantu mu gavumenti ye okutelimbula mbu abaana b'amasomero, abaana abatabo obuwala, abaana abatabo obulenzi nga bakuba ebiragalalagala. N'olwekyo abazadde mwenna gye muli mwandibadde mwebeereramu kubanga bano abasajja bazibu bo kye baliko kutuukiza bigendererwa byabwe so si kwagala ggwanga Uganda. Mukama akume mwera.